Pulojekiti ey'okuwa bannayuganda ensimbi z'emiruka eza Parish Development Model ekyayenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ewamu ensimbi baazifuna dda ate abandi bagamba zikyafuuse musu gw'ekanyanya. Wabula mu disitulikiti y'e Kasese, Minisita omubeezi w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga atongozza ensimbi z'emiruka era n'asaba abantu abagenda okuzifuna okuziteeka mu bintu ebikomyawo ensimbi basobole okuziganyulwamu. At least today, the first beneficiary has received the money. Otherwise, all along we have been talking about PDM, and obviously people were getting tired because they were not seeing the money on the accounts. Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Muhindi Alfazi Bukombi agamba nti gavumenti ekozesa tekinologiya ow'ekika ekya waggulu agenda okubayambako okulwanyisa abeesomye okuzibba zireme kutuuka ku bantu abalina okuzifuna. Tusazeewo okukozesa digito, omuntu akozesa essimu ye, tekitegeeza nti sente zijja kujjanga ku ssimu, sente zigenda ku akawunti ye mu bbanga, naye wabula akozesa ssimu ye okuzijja ku bbanga nga tagenze na ku bbanga n'agenda ku awali mobile money akuli okumpi n'ofuna sente zo ng'oli waka. Ssentebe w'eggombolola ya Lake Katwe Wilson Asiimwe ategeezezza nti gavumenti ezenga eteekawo enteekateeka ez'enjawulo eziyamba abantu okweggya mu bwavu kyokka nga tezivaamu bibala, bw'atyo n'asaba abatuuze mu bitundu by'emyalo okuzikozesa obulungi. Bwe bazikozesa bulungi zijja kukwajja mu bwavu, so nkubira abantu omulanga bakozesa akasente ako obulungi kabajje mu bwavu. Programu ya gavumenti tusobole kutuukirira. Akulira abakozi n'abakulembeze abalala e Kasese ategeezezza nti bakuwa abantu b'e Kasese obuwumbi 15 basobole okuzikozesa okweggya mu bwavu. It is 3 billion. Count 3 times 5 years. That will be 15 billion. With administrative costs, we are talking about 16 billion shillings. Is that little money? That's not little money. Sobole dabo kutungulwa kurora mane babaho kandi sobora kurora mane nzikozesa kurungi nizinyamba habuli bantu bange bona kandi sobole kufuna amani go kusobora kuma nikora kaguma ningarayo ibyo nisasura mpora kwicha mbere manzire. Sandra Nabagala ni Robert Kule, BBS Final. Ekibiina ky'ensi